yingira emmotoka va wano bwana Kabirizi kati yenga kyanoonya abaporovokinga bamukube afuneyo era kesi gyaloopa tibankubidde wa Kiseka ne musajja goyagaza ki abantu Kabirizi kikyoyagaza abantu ababaana baddembe nywera bagete mukoonako kyanoonya nafiira mu muvuye teri amukonyeko because abantu bagevuga emmotoka yo tambula genda bwana Kabirizi ate ogaana lwaki owalira kitegeeza abadde anoonya bamukubeko naye abaana bagezi nnyo basomye obwongo bwa Kabirizi bamanya kati Kabirizi kyanoonya ayagala tumukube bwe tumukuba afune valid case gyaloopa nti bankubidde wa Kiseka nolwekyo ne basindika olumotoka balusindise baabo basindika baabo ku lusozi bakasindise ne bakakomya eno ku Equatoria eno gye kawetera Kabirizi nava eno wansi mpola then ne police badde maze okujja ne police ne mugamba vano genda abantu baba kugobye genda tolina kyoyagaza abantu tolina kyogamba gwanga genda bagambye tebagenda kuguza genda weewunye nabagamba entalo za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu teri yetalwana ntaloze Katonda yazirwana teri yategedde nti Kabirizi anagenda yabande bamutegeera yabadde amanyi nti bwabeera ku social media abantu bamutegeere nolwekyo Kabirizi nagobwa ne police baddeze ne mugamba genda abantu baba kugobye genda nenga awalira wali osindiseeko omuntu naye nga addabuzi bwati mabega kati Kabirizi bwabadde bamusindika addabuzi bwati mabega awalira anoonya bamukube kati mune ebyo ebintu byabeeramu oboyo loya wa kikaaki baloya babeera diplomati naye omusajja ono abalabisa nnyo abantu bakugambye tuviire genda ogaana so ne bamusindikiriza era ne bamugamba taddangamu okulinnya ewa Kiseka tebamwetaaga bwabanga emmotoka yeefudde agitwale wa Bosco mu galaji ya Bosco gyakanikira gyabakanikira abantu basobola okuggulako olutalo nga buli wodda wonna abantu bakutwala misinde bamugambye twale emmotoka ewa Bosco gyoba okanikira genda wate tujja kukanikira genda ewa Bosco gye bamugambye gyabanga akanikira kati mu Kabirizi alina okunoonya Bosco galaji gyakanikiramu gyabanga akanikira bantu bamugobye bamugee wa Kiseka ontoddamu kulinnyawo abantu banyiivu Kabirizi fe tulina akabiriiti kamu bakayita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tukakumira bwe tuti mu mpewo ne kazikira tabbu ebeze kyovula Kyagulanyi tumukuumanga kalira ka mwana tetwagala muntu yenna agezaako kuleetawo mbeera tuma oyingira bintu bya Honorable Kyagulanyi Bosco nyini yamaze nakuvaamu nagamba DPP omusango gujjeyo tetugenda guwangula Kabirizi bwe batyo ne bakozesa ne basuula kati ogezaako okunoonya omusango omulala era bannaye Kabirizi mu muzire nga bwe mwazize mu Naffooli waliwo mu Naffe omulala awo ayagala nnyo tumwanukule ayagala nnyo mbu tumuvume kale omuntu natandika okudimandi nga munvumemu bannange munvumemu ne Kabirizi bwali abeera omwo mbw amanyi nosala ekkubo nga tatunudde eno nayo tatunuddeeyo anoonya emmotoka zimukoone aloopeewo emmotoka nti ontomedde kale oyo lwoyo aba wa kikaaki twamuzize Kabirizi twakuzize omuntu atandika osala ekkubo nga tatunudde eno n'eno mbw emmotoka zimukoona aloope anoonya mbu kyaloopa yabeerawo ng'anoonya ndoope ki mune bwatyo Kabirizi bwali bamugobye wa Kiseka era bwana Kabirizi bantu nga bagambye mu ddembe baviire noona ne bagamba nga baviire abantu munnange banyiivu Kabirizi bwatyo nabanga agobeddwe wa Kiseka era bamugambye taddangamu okulinnyayo from today onwards babanga alina ekyuma kyafiiriddwa ayagala kugula kyuma agenda akigule mu galaji za Bosco gyakanikira ewa Kiseka bamugambye todda ne nze Kabirizi kyokka kyemutyako kiri kimu abeeraawo ng'anoonya ndoopyani ye byabeeramu ani gwe nnyinza oloopa kati ayagala emmotoka zimukoone ayagala bana bakyala batambuza emmere mu kibuga omukyala abe ng'atambuza emmere mbu agimuyiire afune waloopera oba wooteri agiwaabire nolwekyo bano abantu katwabaguddeko embeera endala tulina abantu katugenda tandika ng'obayigino walinga nga tetukyaboogera nako tetumanyegako waliwo eyafiiridde mu muvuye ayogedde ebigambo agamba banange munvumemu mune tetugenda kuvuma gwe weevume tetugenda kuvuma ate ffe popawa tetuvuma omuntu muteeka bulesi mulevu netumugamba tereera toteredde
munete tujja munvumemu banange ayogedde buli kintu kyonna ayogedde forofoto yenna ayogedde buli kintu kyonna banange munvumemu mune naffe twatandise okuzira timu kuzira kasooka ndabe wano ku timu kuzira then njagala bawa update y'entebe timu kuzira twatandise okuzira manji nnyo ku bantu bano abali olyomi ate ne tukozesa amaanyi matono nnyo mu campaign yaffe eya village to village mobilization kati obudde bwe tulina bwa village to village mobilization bw'osala eddiiro ogenda kusemba nakyo teri agenda kunyegako tujja kutunuulira butunuulizi nga tukunyega ogambe yi oba tebannengedde nga nsala munnaye tetukyalina budde kumwe abasala eddiiro kuba tubabuuliridde ebbanga ne mulema katwasazeewo tubazire buzizi era tulina omuntu omu munyivu aga nenzirwa banange nenzirwa mune ye awe twatuuse twatandise okuzira pamaanyi tukozesa maanyi nnyo ku bantu mmwe ate nga amaanyi gandibadde gakola bintu ebirala kutimba bipande bya pulezidenti kunoonya kaluka pulezidenti kutambula village to village mobilization awe tuze tetukyalina budde bwammwe era omukulu omu andi bubinyagezako nnyo kulanga mpostinga antyobola ayogera kino nti mwanukule nedda tetulina budde munnange mbadde njogerako ne Bobby Yanga ne mugabo bagona omwanukula Bobby Yanga naye aganye nenjogerako ne gundi ne Deniste tigoinayo ku budde bwotakozesa omuntu oyo omwanukula yagala omwanukula Deniste nangamba ndi bize nnyo Mr. Update mu bya fulaga nembuuza ku Sauda Madada nangamba ndi bize bwe mbuuziza Nagirinya naye agenza okukebera ku gundi ye y'okusoma nga agenda kuba ne omuwaaka ekiro ate eno holiday gye baba wannene nga ayina waaka kati Nagirinya naye nangamba daddy I'm very busy ne Nagirinya aganye agenda naye ali busy ate nga bulijjo abannemerera nga nze ndi busy nnyo bemukwasa naye angambye ali busy kati mugana wange bwotyo noba nga waziriddwa twakuzize olane Nagirinya agaana ange daddy ndi busy afu omuwaka yavu what daddy I'm busy ne Nagirinya aganye kakali munna ne tubanga tulina wakusa tunoonya tukwasaani buli omwaganye nofira mu movie awo kati we twalaze kati kuba twalabe tukozesa obudde bungi nnyo mu bintu ebitalina makulu etuka katika tuddawo twasazeewo kati abantu abamu kubazira era ne Kabirizi sandi mwogeddeko naye Kabirizi kyasanze wakiseka mbadde nnyino kibategeeza tibwe awo abantu we batuusa abantu banyivu olaba ewakiseka omuntu agendayo ne batamukuba ng'ate yabanyiiziza ne bamugamba va wano genda tebamukonyeeko yadde omusonga mu lugalo bongambye jawano gundiyo jawano akakejjeko abadde alina akamotoka kakakejje amuga jawano kakejjeyo genda tebamukonyeeko yadde omusonga mu lugalo ala mugaye bugambi genda awo we twatuuse nolwekyo tuli bize nnyo bantu amu abatunoonya tubaanukule bambi tetujja kusobola tubeegayiridde tujja baanukula nga tumaze okwambala engule tujja baanukula after 2021 tuli bize nnyo nolwekyo abamu batusomooza bambi munnyanukule bambi munjogereko abamu baali balowooza bagenda kubeera topiki olinga alowooza kansala eddiiro mbunfuuke topiki twabategedde ti bwemusala eddiiro ne mugende wa Bosco bwe tuboogerako tubawa kye bayita bargaining power buli omwogerako ng'agamba Bosco olaba bannumwa baagala nzireyo bannumiddwa bannumwa kati twetaaga tukuzire nga toyina bargaining power gy'ogenda kukola era ne Bosco kati naye abagamba abantu abo nga balinga abataakurumiddwa oba badde bakoowadda lwaki teboogera kigambo na kimu ekyo kiina omuntu gwe kiruma sijja mwogera linnya kimuluma yadde amanyi tugenda mwogerako kati eri Bosco alinnyisa omuwendo tya muno bantu bano ekitegeeza wabalumye bantu bano ekitegeeza wabalumye nga bayomba nnyo nga bakaayanira nnyo munnange tetukyalina budde tuli bize nnyo tuli bize nolwekyo twasazeewo abantu amu tubazire kati awo wali tabu kati olina ntandika okugamba lwaki temunvuma lwaki temunnumba gwe weerumbe teekayo postiyo then ate weekomentingire gwe weerumbe ffe twasazeewo kuzira bwe tubutandise okukola ne Nagirinya aganye kati nze nkole ki ne Nagirinya agambye ali bize awe twatuuse nolwekyo Kabirizi yembeera emubaddeko olunaku olwaleero sharinga live video eno mbabuulire
ewa muganda waffe omuzire andabira ku muzire muge mune twazize bwe twatandise tuzira kati si buli maanyi ge tulina tugenda kubeera nga tugakozesa ku bintu ebiri irrelevant twagala maanyi gaffe tugateeke mu byalo tugateeke ku village to village mobilization tugateeke mu bintu ebitutwala mu maaso n'ebintu ebitatwala mu maaso ebyo twabitadde eyo nvuddeyo Mr. Update ngenze ku Entebbe International Airport oba gye natuuma Bosco Airport eyo yalina okubeera nga eggulwawo omwezi guno gwe tulimu nga lumu officially naye kye baakola ku airport eyo baakola kye bayita partial opening nti okuggulawo ku bakungu abamu aba gavumenti ne ba minister ne ba MP naye ku bantu baffe abalala ne bagamba bagire nga bakyalindamu nga bwekyetegereza olwaleero meeting etudde Entebbe ku lunaku luno olw'Essande nga bakubaganya ebirowoozo ku airport eyo egguddwawo eteera bakoze eki bino byebituukiddwako baagala kukola nteekateeka nti basooke bakkirize bano abagenda oba bagenda kukyala abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu abali mu America nga bagenda kukyala abali e UK abali mu Europe abagenda okukyala nti babakkirize era bongedde okwenfasaisinga ekintu ekiyitibwa okuteeka omuntu mu karantini for 14 days kyebongedde okwenfasaizinga ne bagamba bano babafuluma nga bagenda mbo basooke balindeko bagenda kikola era nga bowulira bakola mbu partial opening mbo ne baggulirawo abamu era mbo ne kino mbo baagala okukola ki bwe baagala okukikola mbo basooke bakkirize bali abagenda badde naye nga batuukira mu karantini then bwe kinaabanga ekyo kiwedde mbo nga wayisawo emyezi ng'ebiri then balyoke bakkirize abafuluma ate baminister bo bakkiriza okufuluma baminister obakkiriza okufuluma abakungu ba gavumenti obakkiriza okufuluma ate abantu baffe bano abaffe basegirinya baani ate bo bagaana lwaki ekyo tetugenda kukikkiriza tetulinamu baana na byana abo baminisita boofuula ab'ebbeeyi bogamba mbu bo bafulume abantu ababafuula ab'amaanyi ye muntu ono ali wansi ku gulawundi segirinya obeera kyolirwa abantu Chovola ba honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogera nnyo n'agamba fe abantu abatulonda fe tuli bakozi baabwe mwe ba boss abakitegeeza nti abantu balina obuyinza okugamba nti segirinya gwe twagala oba tetumwagala mwe ba boss nesebo government manyembera gyetaddewo mbu ba minister bombu bafulume mbu bo baddembe then kati bakyaganye fe ba ordinary people kubeera nga tufuluma mbu bagenda sooka bakkirize bali abali eri nti bo basooke badde then oluvannyuma ennyombo nga wayise emyezi ndowooza nga gumu mbwaba gumu n'ekitundu then balyoke bakkirize bano abantu abafuluma naye nti buli jajja alina okubeera ng'atuukira mu karantini eya 14 days ate ng'eyo karantini mbu yakusasulira tetugenda kukkiriza era kasaba tuusa ku ekyo nti mwabajja mugenda sasula karantini mwe mugenda okubeera tetugenda kukkiriza baagala kukola kakodyo ki ke basazeewo baagala nga tonnasimbula gy'ova mu nsi mbw'osooka osasule essente eza karantini zo ze zikusooka kubanga bategedde nti Mr. Update tagenda kukkiriza bantu kubeera nga bajjako ssente za karantini because ministry eya World Health Organization ewa abantu bano sente ewa abantu bano government zonna eziwa sente government ya Uganda bajiwa Kenya bajiwa Rwanda bajiwa Tanzania bajiwa mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 because bakikozesa kati nga ekyokufunirako sente kati baagala mbu okukola enteekateeka mbu osooka n'oweereza sente mbu ne bakubuukingira wogenda okusula nga tonnajja ez'ennaku 14 ebyo bigambani ekitegeeza kino ekintu mukikola mu bukozi sente abantu bazijjewa omuntu yagenda mu America ku holiday takola omuntu yagenda mu America ku visit visa takola abaana bagenda mu nsi za Buwarabu sente ze bakola baziweereza mu advance wano abantu abali eyo basiranje banonya ne air ticket bagiraba ate ng'omugamba mbusooka otuwe sente tusoke tukubuukingire wawo ogenda okusula abantu bana gye bagenda kujja sente
era omwana olumpadde amawulire ne mugamba nti ekyo ngenda kikubirawo ekisooka nkuba 14 days ekyokubiri abantu okusasula ssente eza karantini mbosasula ssente za karantini nga tonnaba nakola ki nga tonnaba nakujja kani imagine mbuzo ze zikusooka eno kitegeeza intention yammwe ya ssente intention yammwe ya ssente mbosooka ozisindike mbubakubuukingire wogenda okubeera nga tonnajja abasajja bano embeera gye bateekawo buli lunaku mbeera ya kulemesa mbeera ya bunkenke tetugenda kukkiriza mbabuulira mazima airport si zonna zaggulawo Jomo Kenyatta International Airport yaggulawo airport zonna ziguddewo ne zituliraanye nemwe mukyateekawo embeera ey'okubeera nga muzibuwaza buli kintu kyonna kati abantu mubagamba basasula ssente za karantini bagenda kuzijjawa ekirala nze nyina ekinnuma Mr. Update sharing live video eno nkubulira ekinnuma Mr. Update tosobola kugamba omuntu abeere mu karantini ya 14 days naye nga tewali java avayo bamukebedde bannange mbabuulira mazima Kenya abantu baayo bwe bajjanga babakebedde babatwala mu karantini ya naku 2 naku 3 because abantu abo bajja ne certificate teri muzungu teri muwalabu teri mudachi asobola kukkiriza muntu nga alina ekirwadde kya COVID-19 kulinnya nnyonyi kino nkiddamu ezensi ez'abazungu tezisobola kukkiriza muntu kulinnya nnyonyi ng'alina ekirwadde kya COVID-19 bagenda okukkiriza omuntu okulinnya nnyonyi bamala kumukebera balina ebyuma ebikebera ebitamanyina bya Uganda because ffe wano ebyaffe tubeera mu assumption kutebereza tisegirinya wala amaaso gamyukiridde omanya alina covid bwolaba akolola omanya alina covid bali abasajja balina ebyuma bye bakebeza okonfaminga omuntu talina bulwadde nga agenda okulinnya ennyonyi era balabanga oli mulwadde tebasobola kukkiriza atolwaza abalala because ku nnyonyi eyo kuba ba pilots olusi baba bavana mu nsi yaabwe kati kamba w'ennyonyi nga gye bayita KLM abagikolako bonna ba Dutch KLM eya Dutch mugimanyi bulungi nnyo eyo ennyonyi abagikolako bonna ba Dutch kati abadachi tebayinza kulaba segirinya ava mu Amsterdam alinnya ennyonyi alina COVID-19 nga abantu abakola ku nnyonyi eyo nabonna bansi yaabwe ne bagamba nti segirinya linnya ne basacrificingayo bali abantu baba bakola ku nnyonyi tebasobola gende UK tebasobola kukkiriza muntu kulinnya nnyonyi nga alina ekirwadde ekyo kitegeeza bagenda okukkiriza okulinnya nga bakukebedde nti oli bulungi nnyo tolina yadde wakusiiwa kati omuntu bamukebedde alinnya ennyonyi ajja wano ate muteeka mu 14 days karantini lwaki ezo ennaku zaaki ng'ate avudde eri nga bamukebedde kubanga airport yennyini okukirya linga nti kati linnya ennyonyi balina okulaba nga oli mulamu bulungi nnyo teri muzungu ebyo birimu wano mu Afrika waffe biri wano mu Afrika waffe we basobola okugamba tikati kale genda olinnye tulabe abazungu oba abawalabu kati gamba wekyo okulabirako ennyonyi nga SN Brussels eya Belgium ng'ogamba nti aba Belgium bakkiriza segirinya alinnye ennyonyi nga mulwadde nga bakola ku nnyonyi bantu baabwe olwaze bali abali ku nnyonyi tebasobola nolwekyo bino byonna mubikola kubeera nga muterawo embeera enzibu naye nze mbadde nandisabye muguleewo airport y'Entebbe officially muleme kubeera nga mwekwasakwasa kino mwekwasakwasa kiri abawalabu bennyini osobola okuyita ku Dubai Airport Emirates Airport ng'olina COVID-19 ne bakukkiriza olinnye ennyonyi ya Dubai Emirates bayinza okukkiriza abawalabu ne bakkiriza my sister Rebecca agaba nsanyusa okulaba abawalabu ne bagamba linnya ennyonyi yadde segirinya oli mulwadde kasi ogenda mu karantini kanagweramu eyo ennyonyi eyo y'abawalabu tebasobola n'omulundi n'ogumu kukkiriza kulinnya ennyonyi yaabwe tebasobola kitegeeza omuntu agenda okujja nga bamukebedde nga mulamu talina buzibu bw'atuuka wano ekinene ennyo mwandibadde mugamba nti agende mu karantini ya nnaku 2 only 2 days naye omuntu omutadde mu karantini ya 14 days why ng'ate yazza akebereddwa ate simani badde mubagamba jangu ne certificate ekakasa nti bakebedde jangu ate oba kambabuulire ennyonyi eri bweti omanyi abantu bana abakola abawabula mwali mu 7 abamu tebatulavolingangako abamu tebalinyangako ku nnyonyi ennyonyi
ne bwoba mulwadde wa musujja nobaga nti mpulira seewulira bulungi at least bakugamba nti onootambula enkya because tebaagala kuliskinga mu mbeera yonna. Ennyonyi kyekintu ekiri sensitive. Nkugaye bwobagamba nti seewulira bulungi naye mbadde nsaba kaŋŋende enkya tebalisikinga nti agenda ogezeeko olinnya ate sibakuteeka ku next flight nobagamba nti kati neewulira bulungi nebagamba nti genda because bakimanyi oyinza okufunira obuzibu mu bbanga eyo n'otaataaganya ennyonyi omuntu kasitaagirwalirako etaataagana mugenda okuwulira gundi communication ziba essimu zibanga simu kati tebasobola ekyo nno nga sigenze ndya covid wabula ngenze ku mbeera eya bulijjo ti omuntu akoze eki omuntu alwadde mu bulwazi nga sina covid bakoma M7 ebintu bino ebimu tebamuwabula abamu tebalinyangana ku nnyonyi era kyovola Mr. Update nali ngamba abawala abakola ku airport y'Entebbe ate si batulavolingeko balabe gye balaga awala abakola ku airport y'Entebbe n'abaami tebalinyangana ku nnyonyi tamanyi ennyonyi bibeera bitya otambula otya okola otya abeera obamuteekawo tebamanyi na visa bwe zifaanana akwata akatabo k'omuntu n'azunga nako omwo agenda yeebuuza simanya ku basupervisor wameno visa ntuufu bakuweera ki omulimu gwe watasobola kumanya nti visa ntuufu oba si ntuufu abuuza linda akole bakuyimirizaawo linda tubuuze supervisor oba visa eno ntuufu waliwo visa ezimu ze batateeka mu katabo nga yeebeera mabbali wa katabo kati oyo omuwa akatabo neno visa ey'emabbali n'agamba eno visa lwaki teri mu katabo nga tabimanyi kyobona nagamba abantu abasaanamu kye bayita induction babasomese bababuulire kiki ekyokukola kuba abane bwofuna chance n'otambulako ebintu ebimu obiyiga kati nze neewuunya omuntu agamba nti bw'ova mu America bakuteeke mu karantini ya 14 days naye nga mu America airport kijooyitako n'olinnya ennyonyi nga tebasoose kukebera airport ki n'olinnya ennyonyi ne bakukkiriza linnya UK bamanyiraza Rebecca agaba bali UK UK osobola okusimbulayo ng'olina covid olinnya ennyonyi ne bagikuteekako nti iyo linnya yadde oli mulwadde kanagweramu eyo tekisoboka. Kati ekizibu kyatuyina kyekyo ti ebintu bya wano e Uganda byonna byakuteebereza buteebereza kati bataddewo embeera bagamba nti buli muntu ajja alina okgenda mu 14 days of quarantine naye ng'ate omuntu gy'ava bamukebedde lwaki omuzza mu quarantine ya 14 days ng'ate yazze bamukebedde bannange sharinga vidiyo eno tuli mu gikozesa okulaba ng'abasajja bano bava mu kye bayita partial opening of the airport twagala official opening of the airport twetaga airport eggulwewo officially oba okiraba n'ebino ebyogamba tuguliddewo abakungu tukoze tuti ebyo tubiganye bannange abaana bali mu nsi za Buwarabu babonaabona bwe njogera ku ekyo mpuliraga n'amaziga gaagala kujja mbabuulira abaana bali mu nsi za Buwarabu abaana contract zaggwako dda bakolera bwereere kati Omuwarabu amugamba oba toyagala kukola genda ng'akimanyi toyina gyodda waliwo no airport gy'olaba nti bakulemesa okudda nga airport erina amakulu naye airport yaffe buli kimu kifu eri tesaana kuyita airport tesaana kuyita airport buli kimu kifu noga kati mungoba kuki kike mungana okuddako airport eri awo matankane bayiriza buyiriza banange mutambudde mwenna abali kuno abalinnyeko ku nnyonyi kuba ffenna tufunye chance tulinnyeko ku nnyonyi naye gwe wali olabyewa airport eringa ey'e Uganda amazima ga Katonda mu ggulu abantu bagobe ku kintu nga kirina ku mutindo ne airport gy'ogobako abantu mbu bagenda kuleeta covid-19 mbu bagenda kulwaza abantu airport genda ogitunula bwefaanana yonna air conditioner zafadda toilet tezikola airport nfu ekyogobako abantu waliwo ekintu kyogobako abantu anti yabane airport yaffe erabika bulungi negenda olabe airport y'Entebbe naawe ogenda kaaba amaziga ali ku the Apple 9 page nolwekyo twetaaga airport eggulwewo officially naye toyinza gamba mbu abakungu bali entitled okufuluma naye baseggirinya n'abantu abalala bagwa mu kkowe lya seggirinya bo tebali entitled kufuluma airport eringa park empya actually eringa parking kaddo manyi wano mu Uganda kati kamba wecho kulabeka ngende ku park empya ne parking kadde genda olabe park ki esinga okunyirira park empya ne parking kadde park gye bagamba nti yempya bwogituukako okaaba amaziga ate gye bagamba nti yenkaddo ate eringa eri wakiriko ng'omubi omweru ebintu bya Uganda byonna bifo neno tunulira airport Dubai airport
kuba abantu mwe nabasinga mali mugenzeke Dubai airport ya Dubai Emirates airport gituke ko labe olebwe efanana obeera wali no feelinga proud negera ko airport y'Entebbe wano kati balina ebintu bayita visa free nabagana emmanye ekigambo kye bayita visa free kye kitegeeza bajje no mu kikuubo ne bagula ebintu biri substandard tebiri ku mutindo ne bajja nabiteka wano ku airport mbu visa free nabuuza omukazi ekigambo kino omanye kye kitegeeza ebintu byabawamba ku bantu nga oli abadde agenda lotion biki babiteeka mu visa free nali ngenda kuli omukazi oli namugaye ekigambo ekyo omanye kye kitegeeza visa free nali ngenda muyoola nze Mr. Update siri wa kusaaga nali ngenda muyoola mbo kati nabo bakopanga ensijirize tulagamu mbule bateekako mbo visa free na sekane ngane banange Uganda tulagawa era omukazi namuyita namugana yo manyi kigambo kino kitegeeza nangamba visa free nanganje kati munange nga nyinyonyola visa free kigambo tebakinyo mbo nabo bakiteekako wano ku airport y'Entebbe naye bantu mwe mujoga mbo nabo bakisaako olono mina naye Mr. Update ndi omwo duty free ne nakita visa duty free munansonyiwa ate manya ebintu bya Uganda bifunyo kyoyagala kyokiyita na duty free nga ndi omunno sebo ntambula ndi omuntambula mu duty free nga banga Mr. Update kati kino kiri duty free nenyenyo omuntu nengamba ati neba n'abantu ekigambo duty free manyi kye kitegeeza feje tutambula ebintu ebiriko duty free kiba kitegeeza ti ekintu ekyo esente ziba ntono z'okigula kati nabo babikoppe gye batambula nabo ne bagamba tuteekako duty free naye ebintu bye bagamba duty free byonna bifu baddira emigugu gye bawamba ku bantu bakolesa lotion nga bagize mu eryo edduuka eririko duty free bwe bakola ki nga bakikujjako bakiteeka muli ebyo biriko duty free babiwambala ku bantu bamalina gye babisuubula nabuuzaako omukazi ne mugamba nti ekintu kino kiriko duty free mwakisuubudde sente mmeka omanye ebbeeyi gye bakisuubudde olw'okuba ezo lotion n'ebizigo babiwamba ku bantu tebamanyira bbeeyi yaabyo mubadde mukimanyi ekyo tebamanyira bbeeyi yaabyo nambuze no lotion ya sente mmeka batebereza butebereza because bawamba biwambe ku bantu babiwamba buwambe ku bantu so yembera egenda maso mu gwanga laffe Uganda bintu byonna byakuyiya byonna byakugira bugizi bati butetenkanya nolwekyo airport eyo yandibaddeko abantu nga baali batambuddeko ne airport ne mugiteekako abantu tamanyi na visa bwefaanana visa yenyini ogimuwa nagamba kamalo kuyita supervisor nazunga omwo nakataboko bwayambuka bwakirira bwayambuka bwaddeno ate abantu b'oku airport balina ennugu temugirabanga mwabakyala abajjanga mulina abaami bazungu ogenda okulanga akutunulira anyinyimbwa yenna anyize banyiivu nnyo balina ennugu togirabanga abantu abakola ku airport y'Entebbe balina omutima omubi n'obutaagaliza akutunulira bwati nanyiga bamanyina okubuuza ono musajja wamufuna otya wafuna otya omuzungu munne balina omutima omubi balinako ennugu bwakulaba n'akatabo ak'ebweru olina passport ye UK olina passport ya America olina passport ya gundi ya Europe bawulira bubi nnyo kuba yetalinyanga na kunyonyi alaba olina passport ya America alaba olina passport ya UK awulira bubi nnyo alaba gwe naku ye Uganda wagiwona yakyagirimu kati awulira bubi nnyo balina ennugu baleeta abantu ab'ennugu bonna ne bayiwa ku airport awo tebaagaliza bonna omutunulira boti nga yenyinyibwa noga nti kikina kukola ki nze nakulemeza Uganda boba tuwafuna chance etambula ndeka bila bitu birimu ne chance munnange ogwo mutima ombigwe mulina olowooza osobola nawe okufuna chance etambula naye mugende musabe ku visa giwulire genda osabe ku visa giwulire naye bawulira bubi nnyo bwe balaba akatabo akamyufu awulira nga ayagala na kufa awulira nga ayagala na kwetuga bwakulaba n'omwami omuzungu nawulira bubi nnyo mama mwabafuna mutya mmwe munange ebintu bya Katonda bwatyo bwe yakola ate buli lwobeera n'omutima omubi nawe tofuna abantu kye batamanyi buli lwobeera n'omutima omubi ogutaagaliza nawe tokola ki tofuna so abo abantu b'Entebbe nja kubakuba paka nja bafiirako ogwo omutima omubi paka nga gubaweddemu ogw'obutaagaliza Bwana kati bagya tandika okukomawo naye abamu bajja kujja nabo oliyo bayafuna omuzungu we mwesonyiwe gwe bitabikwatako gwe kebera kataboke
nino obutawo bwennyini tebabumanyi bwakulaba n'akatabo ng'oli munna Uganda ak'UK n'akubuuza ate passport nga toyina ye Uganda. Kati passport ya Uganda ina amakulu nga nyine ye UK. Passport ya Europe ina amakulu. Passport ya Uganda ina amakulu nga nyine ya Europe. Passport ya Uganda erina amakulu nga nyine ya America. Kati bwakulaba ayinza okugamba ndagane ke Uganda n'omugano kano kennina kaggalawo byonna. Kano kennina kaggalawo byonna ebyo bibaluma. Awulira nga afa jukira ina passport agirina talinyangana ku nnyonyi agirengera bulengezi ng'ebuuka negenda tagiyingiranga namu ye muntu akola ku airport erina okubeerako abantu abagenze mu induction ne basomesebwa ne babulira eno passport ya UK efaanana bweti, passport ya America efaanana bweti, passport ya Europe efaanana bweti, ne babasomesa ne bababulira okusinga okubeera nga muzimbawo emitima. Omukwasa akatabo ko aka UK n'akakwata bwati ng'alinga atayagala balina emitima emibi. Egyo emitima emibi bwegitabaveemu temugenda kukulaakulana, temugenda gaggawala. N'olwekyo ebyo ne twantuuseeyo naye kubeera nga mutusumbuwa nga muganya okuggulawo airport, ekyo kinyiiza mwegyeemu emitima emibi. Abaana baffe bagenda mu nsi za Buwarabu babatawaanya nga bagenda ne babasumbuwawo ne bababbako ssente ne babakola ki? Kuba kati nyino bakati kuba abaana bagenda tandika okudda nyino bakati buli kakodyo konna ke mubbiramu konna kati Mr. Update ntabuse ne babasumbuwa ne babazunga n'obutabo bwabwe nakugamba genda mu toilet obono ssente $2 $10 so basabira ne ssente mu $1 ne bantu mmwe mujjoga bannange. Gwokimanyi eyo airport y'Entebbe bali basala n'amagezi osobola otwala omugugu gwo nga ogulapinze bulungi nnyo teguliko yadde akantu nga balina n'abalina obwambe basala omugugu gwo bwe guti ne baguyuza. Bwe bamala okuguyuza nga bagamba guno omugugu tegugenda genda ku nnyonyi nga wantolapinzeewo twetaaga $5. Nalingera kubolola omukazi oluyi ensawo yange ennyini ye yagisala nagamba ayagala $5 ne mugaana n'oggwe byoyogerako emanyi Mr. Update goyogera naye ne basatirawo naga bayiga ekigambo supervisor awe ekigambo kye basooka okukwata bakiyita supervisor. Ekyo kyo bakimanyi tebakyerabira kampita ku supervisor tulabe ensawo eneegendako yadde ng'eriko akatuli tulabe oba ensawo eneegendako yadde nga basala n'ensawo z'abantu nga kye banoonya bakusabe ssente mbu bagirapinge mbu ennyonyi tebajja kukkiriza nsawo gendako mbu ng'eriko akatuli. Byonna nga bya kibbi mubbye ssente z'abantu awo ku airport. Ate singa mwali mutujjako ssente nga zikulaakulanya airport singa tuli basanyufu nnyo singa tubalinaako buzibu. Babalaba omwana omuto eyafunye visa ne bawulira bubi abantu abalina omutima omubi ono omwana yafunye atya visa. Omwana mujjamu kyemulina okukola kiriwo ekiti mu abantu ba airport mujja mugambe bano abatuwazi visa mugende ku embassy ya America babateekerewo representative kubanga baddamu ne bakubuuza ebibuuzo wafunye otya visa ate ku airport eyina kakasa eno visa eri validi kasoba ne validi visa kiba kiwedde naye akuzambya visa wawaayo kinga osaba visa. Omuzungu we yakkiriza n'agamba nti Segirinya asaanidde okulinnya ennyonyi asaanidde okuweebwa visa ya America yaba yakimala nga akwetegereza nti osaanidde. Kati bw'otuuka ku airport y'Entebbe nga bagamba ennyonyi visa eno wagifuna otya osobola tulagako bw'wali osaba visa bye wawaayo. Mujja musabe emirimu ku embassy nga bwe tujja ku embassy bwe bamala tuwa visa ate nga tugendako mu kaaluumu kali ako representative we airport nga naye munnyonnyola nti munnange visa bagimpadde nawaddeyo bino na bino. Bakumalira obudde abantu bafaamu ne mbalesa n'ennyonyi nga batuusaawo ku airport ne mbalesa ennyonyi n'emuleka muli mu batawaanya mumuzze no mumuzzeeri ate bwe bafuna kye bayita first time traveler olwo abaguddewo akeedi first time traveler gwe gusoose okutambula oyinza n'okukabirawo amaziga bakubbako obusente bwonna bw'obadde olinamu mu nsawo baagala otuuka eri nga ne ssente z'onoobulinyisaamu train toziina babbako abaana anti bateekawo embeera munnaye enzigi ziggalawo Mr. Update enzigi ziggalawo Mr. Update kye banoonya bateekawo embeera yonna okulanga bakubbako akasente kano koyina mu nsawo bakakuggyeko. Nyina omwana bami mukwano gwange ebyagenda bweru ne bamubbako ssente z'alina okulinnya mu eri train agenda otuuka eri nga nezirinya train tayina
nabeerawo kukakalama musanza okoya ku train center atanga abazungu bamutikka butisi ne bamuzza ne bamugaa nti olagawa nti ng'ababulira gyalaga nga bamugamba nti sente za train ziri wanga tayina kakano mwana ne bamudipotingi sekyo ne bamuzza nga sente bazimubbirako ku airport y'Entebbe nga bwe bazimubbirako bezira first time traveler mama bakuteerawo embeera yonna nemwe mutambudde bannange mwali mulabyewa airport eringa ey'Entebbe ffe banaye tutambula bw'otuuka ku airport eya Amsterdam Schiphol International Airport osangayo nabagamba tukwaniriza iwa welcome omuzungu wa confirming anti oyingire ngagamba enjoy your stay in Amsterdam, enjoy your stay in America, enjoy your stay in the UK. Wano mu Uganda ekikwaniriza kubba banoonya bakubbye batya kyokka kye banoonya muntu ono tumubye tutya naye ate muneeno gye tuva ne tugenda ate mu nsi endala ate bo ne batwaniriza bulungi nnyo bwe balaba omukyala asitudde omwana ne bamusulirako omwana eri gye tulaga mwezi ensi gye tulagamu naye wano bwe bakulaba nga ositudde omwana babasabira singa omwana amugwako singa anoonya akubbya atya ne bamugamba nkwatirako ku mwana olumala omukusulirako nga gatompaddeeyo kantu abantu baffe aba airport bwe bali kitegeeza abantu abo basaana kye bayita induction basomesebwe omuntu yeeyisa atya airport operators muina kubeera mutya naye abantu abali ku airport ey'Entebbe bafunyo oba babajjawa bafunyo kati bajja ne bafuna kino ekya yellow book ekyo balinga bakibbiramu era Mr. Update nze yakikuba nga bwabalaga akatabo nga kanoviki nga baga twagala ka KCCA nga bwabalaga ka KCCA bagamba twagala ka noviki nga babeera bwe bati nga bagamba twagala kino bwabalaga kino nga bagamba twagala kino nga bwe bakola nga babbira abantu katabaako n'enkuba akatabo okutuusa lwe twayimiriza okukafulumya because Kampala Capital City Authority ye yali efulumya akatabaako ne tukayimiriza nga obubbi bususse abantu babalese ennyonyi olw'akatabaako nga babalese ennyonyi olw'akatabaako nze neewuunya bamanyira okukwata abantu obujega akomawo ayingira e Uganda nti tulaga akatabo ka yellow book adde waka bali batandise nabo okubeera nga bababbirira mu katabaako tulage akatabo basaba shomane omusaba otya shomane omuntu eri ensi gyalagamu yeri entitled okusaba shomane gwe ow'Entebbe airport tokkirizibwa kusaba shomane gwe ogugwo gwa verifying visa eri validi ebya shomane byesonyiwe eri mu America gyendaga gye nyina okulaga shomane UK gyendaga gye nyina okulaga shomane naye nga shomane tulage kuseneza ogenda okukozesa bw'ozibalaga nga bamanya tumubye tutya bwe balaga nti olinawo $600 nga bagamba kiriwo kimanyi supervisor ayagalayo $300 bate shomane yaabwe baba banoonya tukubye tutya meka omwana ono zaayinamu baagala kuzikubbako babbi era neŋŋamba abantu temuddamu kubalaga ssente zammwe bw'omugamba nti ziri ku visa kaadi atabuka so nga zino ensi ze tugendamu abali e UK mu njulire abali mu America mu njulire abali mu Europe mu njulire bw'obeera ne visa kaadi weetaaga okubeera ne ssente mu ngalo abantu abali mu America nga balina ssente enkalu nga ziri awo azirabako ku 100 bali 2%. Abantu abali e UK nga alina ssente enkalu liquid money nga azirabakaawo ku 100 bali 2%. Ne mu Europe bwe kiri ebweru kasobera ne visa card kiba kiwedde obanga alina ssente zennyini teweetaagisa na kutandika na kutambulira mu kakasigwa ssente kati bana abali Entebbe tebabimanyi ti omuntu wabeera ne visa card buli kimu kiba kiwedde omuganyi na visa card nakubuza visa card kyeki tebamanyi na visa card bwefaanana muntu nomuteekaawo omutadde awo ku airport kola abantu batulavulinge tamanyi na visa card efaanana etya yayagala ssente ayagala kulaba ku cash kati bo bamanyiira nti omuntu olina kubeera na cash bye bamanyi kuba tebatambula tebalinya kunyonyi tebabuukangako Uganda lwatambudde agenda Kisoro agenda Gundi agenda Kisoro agenda Mbale agenda Mubende lwatambudde nnyo abana bakola ku airport tebabimanyi nenge eri mu bazungu teweeta omuzungu n'amalala kulaba ne $5 ng'ozunga nazo bamanyi olina n'ekikyamu
dola emitwalo 5 ng'ozina mu cash boti bamanya oli mentally disturbed sente zibeera ku cash ku card wogenze wonna ogula kyoyagala ng'olina card wogenze wonna visa card tewetaga kuba na sente era omuzungu nakula ne dola emitwalo 5 yeekanga ne yesika munaga ono sente zino azineza cash wezi kiki era batya ekyo actually ekyo mu nsi eza Bulaya bwe kiri sente zibeera ku card muntu ayinza okubeera mu nyumba nga talinamu yadde euro 2 talinamu yadde euro 1 nenga ku card ayinako miliyoni nga 3 eze Uganda kati ebyo nabyo tebakola ki tebabimanyi no bagamba nno nyina visa card setaaga kubeera na show money ne balemera ku ekyo gendo zi withdrawing ozijjeko tuzirabi banoonya bye bakubbira nolwekyo Uganda aweetuse lwaki ngenze eyo na Mr. Update kwe kubeera nga airport y'Entebbe ekyaganya okuggulawo naye nga eri ku level ya substandard airport y'Entebbe tulina airport gy'okigeraageranya nayo fe eyaffe level gy'eriko nfu nnyo ne abantu bateekawo temanyi mirimu ebitambula kati bangambye badde mu meeting nga bakubaganya ebirowoozo ngola buli awanika omukono ateesera ebintu nga tebitegerekeka akati nange ekyo kyemugambye nti abaana basooke basasule sente nga tebannajja eza karantini nange nzikanyiza nakyo tomanyi na kiri bweru olowooza baziira bo bazijjewa omuntu abadde mu lockdown nga ali bweru wa ggwanga talina mu nsi ye sente abagenda zijjawa ez'okusasula karantini abagenda zijjawa badde mu lockdown toli mu nsi yo naye bagamba musooka osasule eza karantini nga tonnajja ekyo Mr. Update ngenda kufiirawo kyovula busungu nnyina bungi nnyo babuulira mazima ngenda kufiirawo tewali muntu ayina sente kubanga abantu babadde mu karantini tewali muntu ayina sente bantu badde mu karantini mubagamba musooka osasule sente za karantini mbunga tonnajja can you imagine eyembere tugenda kujikkiriza mugulewo airport officially ate abantu babazze wano mubateeke mu karantini ya nnaku 2 because bajja bamaze okubeera nga bakeberebwa ne toyina nsonga lwaki ogamba omuntu agende mu karantini ya 14 days ate nga gye yavudde bamukebedde ebyo muyina okuyiga kate bamanyi ebintu byaffe wano bya assumption bya nteebereza ya budde tebamanyi because basomeseddwa ti omuntu kati omuntu ava atya mu America n'obulwadde bwa COVID-19 banange kisoboka ekyo Mr. Update munjulire omuntu asobola okuva UK n'obulwadde bwa COVID-19 nti ebyuma bye UK obulwadde obwo tebwabirabye naye ebye Uganda bibulabye ebyuma ebyomu Europe tebyalabye bulwadde naye ebye Uganda bibulabye ebyuma ebiri mu nsi za Buwarabu byalemeddwa okulaba nti Ssegirinya mulwadde naye ebye Uganda byo bibulabye kwegamba olabye ddala nga bintu byonna bya kiyayi n'olwekyo mugulewo airport officially mube mu ebyo partial opening eyo tetujagala twetaaga official opening of the airport abaana bakomewo ewaka ayagala okudda yaddeyo oba okiraba ayagala okubeera nga akomawo wano akomewo naye temujja kuddira tandika tubuzaabuza muteekewo obukwakulizo obwo bungi bwe butyo olw'okuba nti abantu baffe baagala okudda tandika okubeera nga mubalemesa eyo embeera tetugenda kugikkiriza mutandika okugamba omuntu mbu alina osasula ssente za naye bannaye bantu mmwe mujoga musasula ssente za karantini nabawa amagezi ne bagamba nti ku luguudo lw'Entebbe kambawo amagezi ga bwereere mu abaminisitule ya health ku luguudo lw'Entebbe tulinako amasomero agawera 30 aga amasomero 30 gasomera mu baana baffe ebyo ebitanda ebiri mu masomero eno byaffe emifaliso egiri mu masomero agagali ku luguudo lw'Entebbe bitanda byaffe emifaliso gyaffe karantini temwemenya kuzitwala na mu hoteli because tukimanyi hoteli ze mutuli commendinga muzammwe temwemenya kutwala mu gundi mu hotels abantu baffe abajja mubateeke ennaku 2 mwaga amasomero naku 2 kuba musomera mu baana baabwe amasomero abantu baffe abadda basulemu ennaku 2 kuba amasomero gayina hostels abaana baffe basobola okubeera abantu baffe mubasobola okubeera nga basula because bayizi baabwe bebadde basulamu kakati obudde buno nannyini muyizi tasoma abaana mwabawummuza kakati abazadde kabebake simple logic tewetaga nakozesa sente
entebe yokerika oba ekigenda kyo musiki akunoonya sente lwaki temukola ekyo ebyo bitanda byaffe emifaliso gyaffe amasomero abaana baffe gye basomera lwaki ate oteekawo embeera tugenda tusule mu woteeri y'ennusu $10 $10 $10 buli lunaku naye nga oluguudo lw'entebe luna lujjuddeko masomero ate ng'abaana bali mu holiday baawummula katugende mu masomero ago mwe tuba tusula nga tukomyewo nnaku 2 mu nteŋŋende kubanga ago amasomero gennyini gasomeramu baana baffe betusasulira school fees ekyo bw'okibagamba tebakkiriza because ziri woteeri zaabwe era omuntu yenna eyafuna chance okubeera nga bamuwa contract ey'okusuza abantu be bateebereza okubeera ne covid eyo hoteeri ya munene tekuli hoteeri ya mutini ogenda okunoonya bannannyini hoteeri abo nga bakungu bakola mu gavumenti kyova olaba bw'oleeta idn egamba nti amasomero ago gasomeramu baana baffe tekira kyekinzijjako kusula kitanda naggirinya kyabadde asulako tekira kyekinzijjako kubanga omwana wange kwabadde asula lwaki nze ate omwana wange kwabadde asula sisulako okusinga okuŋŋamba nsasule bw'okireeta tebakkiriza because hoteeri ezo zaabwe ate bafunamu sente nnyingi ate buli muntu eyafuna contract ey'okubeera nga asuza oba bagikozesa nga quarantine center bintu byabanene bintu byabwe kyovula tebakkiriza bw'obagamba ku ekyo nga batabuka baga nti Segirinya singa afa n'okufa n'olwekyo eyo embeera tetugenda kugikkiriza kubeera nga mukozesa covid-19 okubeera nga mutujjamu ssente omuntu karantini yamusanga embeera ya covid-19 yamusanga mu America takola omugamba sasula eza 14 days karantini azijjewa omuntu embeera ne ya covid yamusanga UK yali agenzeyo ku visit visa omugamba soko osasule kati batunde ekibanja basasule sente za karantini sebo oli atunda akayumba ke mbu agende mu karantini sebo yembeera babatini sebo gye bataddewo embeera ey'okunyigiriza omuntu wa wansi tetugenda kugikkiriza Mr. Update nolwekyo ebyemu kubiteeseddwa mu meeting ey'olunaku olwaleero nga bagamba bagenda bateeka mu karantini ya 14 days naye nga baagala basooke bakkiriza abagenda badde then mbu ate bano abaagala okutambula abagenda okukola ki mbu then bo balyokola babakkirize naye nga bali abadda basoose ne bateeka mu 14 days of karantini ne sente za karantini ozisasula before arrival naye bannange bantu mmwe bannaye mujooga nga kitegeeza basinga kwetaaga ssente okusinga ekirala kyonna n'olwekyo eyo embeera tetugenda kubeera nga tugikkiriza Mr. Update tugenda kulwana paka ku muntu asembayo airport eggulwewo officially abantu mbateeke mu karantini ya nnaku 2 zokka omuntu mutagende nnaku 2 muntu mutagende nnaku 2 muntu mutagende because kambawe information ezo karantini libakomera it's an indirect imprisonment mbabuulira mazima libakomera lyennyini eriwedde emirimu bale mwagamba nti okuteeka mu kkomera ennaku 14 ne baziyita karantini eryo libakomera indirect kati bo bakwata obwongo bwo nti oli mu karantini komera kozo sobola fuluma bakuggalira buggalizi bati kati oddira omuntu omuteeke mu kkomera ennaku 14 naye nga gye yavudde yakebereddwa lwaki eyo embeera bane yabwenkanya mwe muba mulaba banne Mr. Update nolwekyo eyo ye meeting ebadde ku airport y'Entebbe nga boogera ku nsonga z'ekisaawe kiguddwawo kitya baagala bakenenula nakubajja mu ssente of which Mr. Update ekyo ngenda kikuba paka ku muntu asembayo because World Health Organization ebawa ssente nnyingi nnyo mu kulwanyisa ekirwadde kye bayita covid-19 ezo ssente muziteekawa tulina wano Ministry ya Disaster Preparedness eno mu people power nze minister wa disaster preparedness waliwo ministry ey'ebigwa bitalaze ezo sente trillions of money ezigenda ministry ya disaster preparedness zo zikola ki
tulaba amataba wano nga gabonyabonya abantu ministry eyo eya disaster preparedness tetugiraba nko lunaku lwa lumu lwe yali evuddeyo nega katuyambeko abantu b'ebuduuda katuyambeko abantu b'ebwayisa amataba gabayingiridde katuyambeko abantu abayononeddwa emaali yaabwe ng'eyidde omuliro eyo ministry yeevaayo ddi okuyamba abantu because eno embeera ya covid-19 tugitwala nga disaster kitegeeza eyo ministry yeyandibadde evaamu ne ssente eziyamba abantu okulaba nga embeera etambula nga bw'erina okutambula eyo ministry yateekebwawo lwaki etalina mugaso nga ne ku bajeti y'eggwanga Uganda egenda mu ssente zaffe z'omusolo obutabalika n'obutabalika bungi nnyo lwaki mwagiteekawo eyo ministry ey'ebigwa bitalaze because covid-19 tukitwala ng'ekigwa kitalaze naye mmwe ne muddira ate be mutebereza okubeera ne covid-19 ate ne mubajjako ssente ate omuntu omutebereza okubeera n'obulwadde ate omugaleeta ssente ate nga mwatugamba nti obulwadde bukwatira ne ku ssente kwegamba ogenda n'otunuulira abantu bano ng'omulamwa gwabwe si gwagamba nti balwanyisa kirwadde banoonya bunoonya ssente waba batugamba muntu alina covid bwakwata kikopo akawuka akalekawo bwakwata ku ssente akawuka akalekawo naye ate baagala ssente ezo zibabalire bwoti ozibabalire gwe mulwadde wa covid obala ssente obawa ate nga n'okwo akawuka era kasobola otambulirako kwegamba ekigendererwa kyabwe si kirala kyonna kukola ssente n'olwekyo mugulewo airport unconditionally nga Kenya kyeyakola nga Rwanda kyeyakola nga Tanzania kyeyakola mwina kugulawo airport unconditionally nebyo nebyokuwoza tuguliddewo ko abantu abamu abalala tetunatuuka bagulirawo eyo enkola si yaabwe enkanya tulina okubeera nga tugirwanyisa n'ekyo Mr. Update olutalo lwa airport nduzzeemu buto koza abantu bano bwe tusirikamu batuyita basiru bwe tusirikamu nga batuyita basiru bannange buli ali ku video eno gishayalinge oyinza okuba nga gwe tonafuna chance etambula naye enkyo omwana we agenda kutambula oyinza okuba ng'oli eyo mu nsi za Buwarabu bakwatidde eyo weetaaga oshayalinge live video eno twetaaga etuke ku buli muntu yenna avunaanyizibwa bamanye nti enough is enough tulina kwerwanako airport eggulwewo unconditionally ewatali kakwakulizo konna nga Kenya kye yakola ne airports endala zaggulawo dda gera mu nsi za first world countries zaggulawo dda airport kamba buulira amazima ga Katonda mugulu ensi eyitibwa Italy obulwadde bwa covid-19 bwagikosa nnyo Italy yaggulawo dda airport akonjagala mukasheyalingire kankaddemu ensi eyitibwa Italy obulwadde bwa covid-19 bwagikosa nnyo naye mukimanyi yaggulawo dda airport America yakosebwa nnyo ekirwadde kya covid-19 mukimanyi nti America baggulawo dda ebisaawe mu Europe bogenda Netherlands obulwadde bwagikosa nnyo naye yaggulawo dda ekisaawe genda UK ekirwadde kyagikosa mujjukira bulungi nnyo Prince Charles ekirwadde nekituuka n'omukwata naye mukimanyi nti UK yaggulawo dda naye nga mulimu n'omwana w'eŋŋoma eyakwatibwa ekirwadde nti bo bandigenza n'otutuuka olwaleero nga bakyaggaddewo baggulawo dda naffe Uganda bakyali mbyolwali tetuggulangawo muganda wange bosabosa wamankulamusiza webali kubaako bosabosa oyo musajja waffe awangaalira wali UK bosabosa abantu babuulire UK airport sinzigule bantu tebatambula tebamuvinga okuva mu kifo ekimogera mu kifo ekirala Sweden ekirwadde kyagikosa tebatambula nolwekyo nga tubonyaabonya abantu baffe ku bintu ebitaliimu airport erina okuggulwawo unconditionally bantu baffe batandika okutambula France bangambye nayo yino yaggulawo dda neffe Uganda kati kyetugamba nti Uganda ekirwadde mu nsi yonna ffe bekyasinze okukosa ne bannaye mutuzannyidde ku bwongo bannange mu nsi yonna Uganda covid yasinze kukosa ffe yensonga lwaki bakyaganya okuggulawo kanu imagine nolwekyo eyo embeera tetugenda kugikkiriza ey'okubeera nga mutulugunya abantu baffe ate mutandika obbagamba musasule ssente
musasule sente okudda eza karantini awo tetugenda kukirizaawo bwembanga mwagala abantu baffe bagende mu karantini nga tebalina kusasula aga amasomero tuyinako Kitende college tuyinako amasomero mangi nnyo ku luguudo lw'Entebe mangi nnyo abantu baffe basobola osulamu amasomero ago ne gakolanga karantini centers kyate kitagana abantu batwala ku kisaawe ky'Ennamboole amasomero mukagenda amasomero galimu ekitanda galimu omufaliso galimu akatimba k'ensiri baana baffe be basomerayo baana baffe eje enfaliso ffe twagigula ezo keesa abaana baffe ffe twazibagulira tugenda tusule mwaga amasomero n'ennaku 2 tosukkawo because gye ngenda okuva nvaayo nga bankebedde lwaki ate ontwala mu 14 days eya karantini kitegeeza olwokuba biwoote omanyi biwoote ebyo basuzaamu abantu